muyingire mu busiraamu mugweremu. Mbadde bagambye nti obusiraamu si self service nti olondamu kano akasigadde kano n'okaleka. Tubaye tubeesinga ennyo bwe tusimbye essira tubadde ku bantu abakozi abalina bizinesi ze bakola, batunda emmere, bakola ebitanda, bakola enzigi, bakola amadinisa. Nimbaga nti bizinesi yonna yeetaagamu asidiku, yeetaagamu amazima. Bw'obanga oyagala Allah jalla jalaaluhu an yubaarika fi bay'ika, oyagala Allah ateeke baraka, ateeke omukisa mu maali yo, falzimu sidiq, amazima gafeeko nnyo. Ebbanga ly'onoomalanga amazima ogafuddeko nnyo nga togavaako, Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera nga akuleetera baraka mu bizinesi. Naye ebbanga ly'onoomalanga oli mu kumpanya, buli omu n'amanya ng'oli mu kumpanya. Ebbanga ly'onoomalanga oli mubbi, buli omu n'amanya ng'oli mubbi, baraka egenda nga mu mulimu eggwamu. Otuuke n'okutuula awo nga teriyo muntu yadde n'omu akugamba nkolere ekitanda kyange, teriyo muntu n'omu akugamba nkolerayo eddirisa olw'obubbi. Baganda bange abali mu galagi, abali mu Nasweriya n'abali awalala, buyingire mu busiraamu muggweremu. Wakiri owangale nga tolina kyakulya naye nga tolidde haramu. Nali mu dduuka lya mukwano gwange ntudde mu galagi, byenjogera mbimanyi. Singa ebaayo ow'omugalagi nanga nti seeko otuwaayiriza, asobola okuvaayo naga nti seeko otuwaayiriza, naye nga byenjogera mbimanyi. Ndi mu dduuka lya mukwano gwange ntudde, oli najja mangu ngadduka n'amubuuza kano kalina, namugamba nkalina, naga nti kemekaako, naga nti ebbeeyi emanyiddwa emitwalo 4, naga nti mugambe 6, ajja muge 6. Naga nti boss wano bwekiri gye twagala bwekiri, naye bagamba 8. Naga nti 8 nga baba baseera. Naga nti jangu mutegeeragane. Omusiraamu n'ategeeragana n'omugagga, namuga nti kale sasula 7, namugamba nedda kankuwa 5, naga nedda kale 6 kitundu, naga nedda kale 5 kitundu, naga nti kale sasula 6, yebbeeyi esembayo. Omugagga n'agula ekyuma emitwalo 6, naye nga ne muganda nga ali mu dduuka, mukwano gwange ali mu dduuka wentudde nga nange ndi awo katebe ntudde, ne kafandi kali awo kampujja bwe kati. Omugagga n'agula ekyuma emitwalo 6. Bwe yamala ono n'akoma naga nti mpe zange, n'amuwa emitwalo gye 2, n'amuwaako 15,000. Bwe yamala n'aŋŋamba naga nti seeka wano bw'otakola bwotyo totunda. Ne mugamba nti okukola otya? Naga nti nga bwe nkoze totunda, koze oli mubbi, oyambyeko oli okubba. Busiraamu tebukkiriza. Ne mugamba mukwano gwange tuyingire mu busiraamu tuggweremu. Allah tabaraka wa taala aleeta obusiraamu, ayagala embeera ekyuke. Ababadde babba baleme kubba, ababadde babbibwa baleme kubbibwa, ababadde balyazaamaanyizibwa baleme kulyazaamaanyizibwa. Yensonga lwaki Allah aleeta obusiraamu. Allah aleeta obusiraamu ayagala abantu beeweeyo, bayingire mu busiraamu beeweeyo, bakole Allah byayagala. Niyo omuntu bumubbye. Wakiri nno obbako musiraamu muno nno kale omubbako ku nkomera mulitegeeragana. Naye omukafiiri yawma alqiyama mugenda kutegeeragana ki? Alibaakuwaaki? Alibaakuwaaki? Omusiraamu ono wadimuwaako eswala nemutegeeragana mu maaso ga Allah, naye olimu omuwaaki. Ninga omusiraamu tunda edduuka lyo ng'otunda halal. Naga nti abaana abo nti be bayita bakasitoma, konze nedda si baana abo. Nze nazze wano ningula battery, mwana kyeyandeesewa. Kuba nagenda ku dduuka ningulawo battery, nimubuuza nti nze nazze ningula battery wano, mwana kyandeese. Konze arrizqu biyadi llahi azza wa jal, riziki eri mu mikono gya Allah, tewali mulala yenna agifuga. Keera ku makya amalize swalayo, kola adhikaari zo, wanika emikono, Allah musaba akugabirire. Allah agenda kukugabirira riziki nga ya halal. Allah akugabirire riziki nga ya halal. Nolwekyo dukhulu fi silmi kaafa, tuyingira mu busiraamu tugweremu. Naye obusiraamu bw'obutunuulira ennaku zino, era mbadde mpuliriza mutamanyi wa shekhe w'omugenzi Shekhe Abdul Wali adayina byasomesa, gaga nti kati essaawa eno
abasaala bangi naye abasiraamu batono ababeera mu muzikiti ne bajjula babeera bangi naye taimu bwetuuka ey'okuteeka obusiraamu mu nkola buli omu nakkiriza nti nze ngira mbeera mu bukafiiri bwange obusiraamu n'abugaana omusiraamu omu yali afumbiza omuwala musiraamu aba afumbiza omuwala bakoze budget kuliko nekuleeteza bbiya 2 nimpanika omukono ninga nti oba nze alaba obubi ono bbiya oba sparing sigitegedde nagata mwenyini eyagikola abyogereko n'asituka naga nti seeka omuntu ono yasiramuka busiramusi naye ayina bajjajjaabe bakojjaabe basengaabe banywa ne mugamba mukama wange eyasiramuka oyo ye teyamanyanga omwenge omusiraamu tagugula koze mukama wange eddiini gye wagendamu tekukkiriza kugula mwenge tekukkiriza gunywa tekukkiriza yadde okulagirira nti bagutunda wanaalongo wali tokkirizibwa nimugamba nti nze embaga ngivuddemu situla mu meeting bantu bateesa bbiya oyinanga nti seeka nze ndi wamu naawe siri musiraamu naye ndi wamu naawe bbiya ku budget bamuggyeko bbiya ku budget nebaloka bamuggyako naye ng'omusiraamu agamba nti eno mbaga ne batata bange abato ne bajjajja ne basenga tujja kunywa amazzi nabo nga banywa walagi waabwe wali bannanga obusiraamu si bwe bugamba ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza udkhulu fi silmi kaffa muyingire mu busiraamu mugweremu omusiraamu yenna waafa yenkana takwatibwa nsonyi kuteeka busiraamu bwe mu nkola hapana kubanga bwe tunaakwatibwa ensonyi tugenda kukola n'ebintu ng'obusiraamu tebukkiriza nyina kojja wange yajja ebiseera ebyo nangata mbaze ennaku 2 nga akaffe kali koza akaliwa nangata namalire 2 nga kenjwako dda nimuganda naye gwosuubira nti nze nga bwondaba nyinza okugulira walagi wekonagula dda wawupa siringise nakola eti nafuduuka eti nimuganda nti nedda era okuva lwoyogedde sigenda kukombya ku sente yadde 10 nekupaaka ngenda kutwala mu mmoloka nzisasuleyo oze ntegeeze ebirala alyoka ategeeze nti asulanga ecupa talina kyeyebikka talina waafumbira mmere oze nja kukugulira era nagigula saamuwa sente omusiraamu tagula mwenge omusiraamu n'okutuula obutuuzi ku mmeeza nga kuliko omwenge fe abasiraamu situtuulawo naye omuntu omusiraamu eyakkiriza Allah n'okkiriza omubaka ekikutuuza ku mmeeza okuli bbiya okuli walagi kiki muve ku bino byemukola simanyi intelligence council byakutegeeragana mukafiri atuule wano omusiraamu atuule wano onanywa soda onangaali ku walagi banange si bwe kibeera tuyingire mu busiraamu tugweremu tukole ebintu nga bya busiraamu omusiraamu okuteeka eddiini ye mu nkola tamala kwebuuza ku taata we obuuza bubuuza nti wano obusiraamu buŋŋamba ki ne bagamba nti kino obusiraamu bugamba tayirira omwana nga wa nnaku 8 kale bwe wabanga tewali busobozi mutayirire wonna wonaabufunira tubalaga taata ane katumanyifu abasiraamu akati nze nasazeewo nga bwomanyi nze abange n'abasala bato naasikugaana naye kuuma omwaka ogujja olyoka obasale oyagala kuva mu ddiini ya mizimu ozeeyo ate kikuganya okusala omwana wo okumutayirira omwaka guno kubanga emisango gyewammwe gigamba nti guno omwaka temutayirira mutayire omwaka ogujja olaba ogondedde emizimu nolwekyo eyo statement olugi yakoze n'agamba nti emyaka gino gye tulimu abasaala bangi naye abasiraamu batono naye fe tubagala udkhulu fi silmi kaafa tuyingire mu busiraamu tugweremu embaga
bane baseruganda bebitiibwa obusiraamu bwapanga yadde embaga ne buginnyonnyola embaga nga bweyina okubeera. Lwaki abasiraamu mutuswaza ne mukola embaga nga teziriko obusiraamu, ne mukola embaga omuntu n'atuuka n'okunoonya w'anaasaalira eswala nga talabawo? Lwaki temudda ku mbaga zaffe enkadde? Embaga z'abasajja abakulu ba muzeeyi abaali batasomye eddiini naye nga bagiwuliriza buwuliriza. Baakolanga ebidaala byaffe byabeeranga bya miti, ne basaako endagala waggulu, ne baleeta eggomasi, ne basiba munda muno, ne basiba ne ku mabbali, ne baala wansi, abantu bonna wansi. Omugole yafulumanga mulundi gumu, ava mu nnyumba bamuwa bbaawe mu mulyango awo ne bagenda. Abantu abo bayita omenya obusiraamu, naye ensonga engeri gye bali bafumbizaamu abaana baabwe olabira ddala nti teyali wala nnyo n'obusiraamu. Olaba nti bali bakola ekintu nga beewala haramu. Embaga z'abasajja abo abakulu teri mbaga yali esukka saawa 10-11 omugole nga tannasimbula. Balina kgenda mangu eri batuuke ng'obudde bukyali gye balaga. Naye ffe lwakuba twafuna sente nnyingi oba kiki, sente ze twafuna ennyingi kyekyafuuka ekizibu. Bwe kibanga sente ze twafuna ennyingi kyafuuka kizibu, mwagala Mungu amale zitwala. Osobola okubeera ku porogulaamu y'abamulekwa n'ogyogerera nagana okuwa sente, naye n'omusanga nga akoze ebintu ebitaliimu makulu ebyonoona sente. Allah jalla jalaaluhu bw'akuwa sente abeera akuwadde kikemu, akugezesa. Ayagala alabe ogenda kubeera otya, ayagala alabe ogenda kikola otya. Ali mubaraka, embaga nejjula, embaga ebeerako endongo okuva ekiro paka obudde ne bukya paka ne buziba ng'endongo evuga. Abalwadde ba puresha tebasobola gibeeramu olw'endongo evuga. Abaana bajja bazina amazina, abaana beeyambudde, mumuleke ali ku lunaku lwe talinaayo lulala. Ani yakugamba? Bannange udukhulu fi silmi kaafa, muyingire mu busiraamu muggweremu. Omugole asooka n'atuuka, bannanyini maka ne basooka beewugguusa nga balinga awatamanyi nti oyo mugenyi waabwe. Ne bamuleka n'ayimirira mu layini, n'ayimirira amagulu ne gamuluma, naye ng'ali mu layini bw'ati asimbye layini, alinga agenda okulonda na lukoola. Twagenda mu mbaga y'omusiraamu omuwano yatutwala mu mbaga. Musiraamu ate musiraamu yali yawasa dda mukyala we. Naye bano abagagga aboolona ssente abaagala bampaane n'atutwala mu mukolo. Twagenda mu Bendeyiiri, tutambudde olugendo luwanvu okuva wano Embaale, wano twasimbulawo kiro ne tutambula tutuuka eri saawa 9. Bwe tutuuka saawa 9 abantu batudde nga basibyewo oluguwa, beefulamu bali mu miitingi yaabwe. Bannange abo abagenyi mubaleke, twagala okugula ekigoma naye twetaaga ebigoma 2 wali, nabwe twetaaga guleeda eneekola wali. Tuyimiridde twesimbye, yenna abeesimbye. Mwalimu nze Imaamu wa Masjidi Nur, ne Mbaamu Sheikh Wandeega yali kansala wa wano, memba wa General Assembly. Mwalimu Sheikh Abdallah Masaba yali deputy imaamu wano. Bamaseeka ffekka twalimu bamaseeka 10 mu mbaga eyo. Ne batuyimirize mu Bende. Sheikh Wandeega nzijukira nga mulaba afungiza mwali ku kanzu ye, waliwo Pascal n'atuula. Nange nimwegattako awo, nange nentuula. Bali bakyali mu meeting zaabwe. Bali tuli mu meeting. Tubeera ku line ntukoowa. Kati bagenda okusala akaguwa mbutukeereye abantu abavudde Embaale n'abafa abagenyi abaffe n'abasuubidde saawa 4. Naye kati bano abaliwo abatuuse omwenda oba abo baawaabo bamala kuwaayo nguzi emitwalo 10. Ne basala akaguwa ne tuyingira, enjala yatulumye dda. Twatuuka Emityana tunoonya amazzi ag'okunywa, mazzi tewali, Mityana wakalu, ntugula amazzi ga bbeeyi, ntweyongerayo tubonaabona. Ne gye tugenza okukyala nabo beegasse mu kutubonyaabonya. Ne tulyoka tuyingira ne tutuula nga bataddewo projekita. Baali balina zi vidiyo ezaalingala nga bassaako wano projekita.
vidiyo ezalingala abawala abazayire nga bazina amazina nga tubalabira wali. Tugamba ne guno gwe mukolo ogwatutambuza okuva embaala ewaffe okujja emubende. Sheikhe Hamza Mutyere n'asituka n'agambira muli kukola haramu mubijjeeko ebyo. Awo yali akyalina amaanyi nga si mulwadde ng'essaawa eno. N'asituka alumbe owa projekita ebima abikulemu amasannyalaze. Tuli ku mukolo bampita njogere tya imaamu w'abagole ajja ayogere nga ffenna obubaati bwasaze dda. Nimbagamba nti omukolo guno gwa Haji ne Hajati nze yabatwala e Makka. Banga bamumbaali muno nze yabatwala e Makka bombi. Omukolo guno gwa Haji ne Hajati nze yabatwala e Makka. Abantu bano Sheikh Abdallah Masaabu ono yabawoowesa. Naye mugamba nti omukolo gwakutukuza bufumbo bwa bano muwaayiriza abantu abo. Sheikh si gwe eyasibanika nti oyo mukyala nze yamusiramula era nze yamusiba nanika. Ninjogera ebigambo byali bingi ne banyiiga. Bwe banyiiga omuko n'akola statement agaruhanga mwakisha omukolo gwange nza okubaheereza ebyokulya taatuwe byakulya mugamba lekayo. Mungu n'agera bwe baali basaavinga abantu emmere ku busowaani buno obwalayisi asaavinga yagenda okugira bwati nga naffe atusaavinze. Bagenda okuleeta musowaani ag'ebbeeyi nga twakkuse dda. Bagenda okuleeta buno obubbo buno fe abaali babaddeko n'abakyala abanyankole balina engeri gye bakolamu akalo kabeera ku kibbo ne baleeta ekibbo ekirala ne babikkako. Bagenda okuleeta akalo ako nga twakkuse dda. Ne omugole n'awaliriza ajje yeegayirire banange mulyeko yadde katono naye nga tukkuse. Oli kiyagamba nti tiza okubaheereza ebyokulya mwakisha omukolo gwange kale omukolo tugonoonye naye situjja kulya. Olugendo lw'emubende lwatumenya. Naye ng'obuzibu buvaawa bantu butamanya busiraamu. Basiraamu njagala mbategeeze nti singa tunaategeera obusiraamu ne tubuyingira ne tubuggweramu tugenda kusanga buli kimu mu bulamu bwaffe nga kyanguye wallahi alazim. Naye tubeera mu mbeera nitwekaluubiriza. Omuntu n'atuuza miitingi 5 asonda sente za mukolo 5 n'ogenda owasa omukazi ng'omukazi alina balamu be 10 ababadde mu miitingi z'embaga abasonze sente. Allah bw'atakusaasira omukazi oyo munaamugabana. Mulamu tojjukira nga mulamu baakubuulira natoola miliyoni 2 mulamu. Tojjukira nga nze mulamu natoola emu mulamu nze natoola 5 ate bwe namala nze yawaayo emmoloka. Kati omukazi n'atulira bali bonna nga balamu bebe baamuwasa babbaabu. Oli bw'anajja n'amwagala era bw'anaamutwala. Naye singa mubanga muyise mu busiraamu ojjeewa Sekaluutu oyagala muwala we omuwala n'omulabako naye n'akulabako ne musiimagana kalaasi n'okomawo n'abantu bo 5 6 gye twagenza okuwasa ebubuulo eyo. Twagenza abantu Katonda bwe bati Dokita Bumba twamulese aye nadde nsuubira nti anaabeerako kubanga yabadde awasa yabadde dokita munne. Naye twagenza ebubuulo ntutuuka ntuyingira tusiibulukuka kulya mmere okusaala kulya mmere nika olamaze nga lukyuka nalikomawo. Gamba nokola ekintu nga kiri very simple nga kiyingiddemu emiliyoni ng'emu n'okwata emitwalo emiliyoni nga 3 oba 5 n'ozibwa taata w'omuwala n'otambula n'ogenda. Gino emyenago gino gye tukola ebiseera ebisinga obungi tegigasa muzadde. Akasawo ka sukaali koolese nsobola okanywa konna era bonna bagenda kanula amaaso ab'ekika batandika omugabana buli omu ekiro 2 ogenda okugira bwadde gosigazawo ekiro 10 ng'olinga ataazaala. Naye singa ozze nga muzze abantu 10 musanzeewo abantu mu 10 era okubaaniriza ne mumpa akasawo kange akasukaali nkateeka mu nsonda awo nenkanywako mpola mpaka lekagwawo. Nebino ebyokumpangira ebirimu karoti ebirimu eggobe ebirimu biringanya ebirimu ennyaanya ne bajjuza olujja bano aboogezi b'emikolo ne boogera bannange ebintu ebyo zipita ze twateeka mu kuwasa zifudde okuwasa okubeera expensive. Abaana baffe ne bagaana okuwasa. Mulebe kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam okuwasa kwabeeranga kutya
ku mulembe gwa nabbi omuntu yajjanga n'ayogereza omuwala ne bamumuwa n'amutwala. Embaga agikola omukyala amutuusizza waka. Omukyala awasa, omwami omu awasa ajeewa nabbi, nabbi amubuuza nga leero kwoli enjawulo, manyi eyawasizza tabula, abeerako obubonero, aba awunya akawoowo keyeekubye ejjo kaba kakyamuwunyako, amazzi gakedde okunaaba, kugamba olaba nti yenna aba alinamu akasusu ak'enjawulo. Nabbi abuuza tuwaye mahiyamu obadde ki? Namugamba tazawwajitu ya Rasulallah, nawasizza. Nabbi amubuuza nti wawasizza kawala kato oba wawasizza mukulu? Ekozeeko yanawasizza bayuuni. Agati osinga wawasizza kato kandi kuzanyisizza nawe n'okazanyisa. Naye bwe yawala amugamba nti awulimu walawu bishaati, tukolereyo akabaga niwankubadde oyina akabuzi aka, tukolere embaga nga yakabuzi kamu. One God. Sala embuzi eyo ngikola omucomo, abantu bayite bagebe bannange nawasizza. Gabula abantu n'omukyalawo agabula abagenya abakyala abatuddeyo wala alhijab mabega w'olutimbe kiggwe. Naye ezo embaga ze mukola tebulaba nga n'abakyala tebawangaala, ab'ebiiso babeera omwo, abalogo babeera omwo. Ogenda okumaliriza embaga nga bakulozeeroza edda, omugole bamuyodde ebigere, omugole bamuyodde amalusu, gwe kenyini bakuyodde ebigere. Ogenda okugira bwoti nga obufumbo buganye mu myezi 8. Naye singa wakola bya mpola mpola, afu abakola ebyempola mpola, nze kati omukyalo omukulu alina abaana 8 yakafumba emyaka 24, bya mpola mpola awo teri byakweraga. Neraga omukyala muleetera ani, tebyali mukusonda bya mirimu gye nyina omukolo mugone munyambeko. Nze nafa kikomando. Muzeeyi ambuuza olinawo kakindi? Ninawo muzeeyi, nyinawo ebbaluwayo yali ya mitwalo 10, nyinawo embuzi, nyinawo nekanzu 2 negoma 2 nti oze nabyo jaka ngende mbirere tibireere otwala omuntu nga mbitwala nga bamuzeeyi bano nga bampowesa muwala waabwe nga muzeeyi atulaawo asumayiringa mpola mpola alengera ettabanyirye. Ebintu ebyo ate bimanda ne bibeeramu omukwano. Naye zino embaga ze mukola ez'okwekaluubiriza bannamwe babageya, naye kola embaga yo mpola mpola nga temuli kwekaluubiriza. Muzeeyi amanya nono mutabani wange talina, naye oli mukipangisa, okoze embaga ya miliyoni 2 oli mukipangisa, kakikoobala. Enkeera landlord abagobye mu nnyumba, yeddiza omugole bw'ogenza okunoonya sente, omugole bamututte. N'olwekyo ekinaatutaasa ebizibu bino byonna, udkhulu fi silimi kaafa, muyingire mu busiraamu mugweremu. Bwe tunaayingira mu busiraamu ne tuggweramu, ebizibu ebisigadde tunaaba tubiwonye. Naye ebbanga ly'omala nga mu busiraamu toyingidde kuggweramu, okugulu kuno kukyali mu busiraamu, kuno kukyali mu bukaafiiri eno, okyayagala okole kino nakino, tugenda kusigala nga tubonaabona, tusigale mu mbeera nga bwetyo bweri. Njagala okumaliriza nga mbasaba temukoowa, tuli munawe 10 ezisembayo, tugenda mu kiro ekya 27. Mweyodde muyimirireko ekiro. Allah jalla jalaaluhu obudde obwo obw'ekiro Allah ate abadde okubajja mu muliro. Obudde obwo obw'ekiro Allah ayanukula edduwa z'abamusaba. Obudde obwo obw'ekiro Allah tabaraka wa taala akola ebintu bingi. Wallahi Mungu talimba wallahi. Mungu talimba. Nasituka luli ekiro nga bankubidde akasimu school fees w'abaana. Ningamba administrators cause inshallah mpamuuko ennaku njiye. Naye qiyamul layl Allah nimugamba Allah school fees jiddingana wallahi Mungu asobola okuweerawo kyosabye oba asobola okukulindirizaako, naye Allah agenda kwanukula. Ayinza okutaasa ekirala ekibi n'obanga wamusabye kino n'arakikuwa n'akuwaamu ekirala. N'olwekyo temukoowa, tuli mu nnaku ezisembayo. Bane mweteketeke muweeyo zakatul fitr. Buno obudde bwa zakatul fitr
tweteeketeeke. Zakatul fitri otukuze ekisiibo kyo, oliisa abanaku emmere, liisa ku banaku emmere, tukuze ekisiibo kyo. Allah mwebaze okubeera ng'akuwangaaza n'otuuka mu Ramadhaani n'osiba omwezi gwa Ramadhaani n'oyingira mu 26 n'oyingira mu 3 n'oyingira mu 29. Allah mwebaze. Bw'onaabanga tumwebazizza n'oliisa abanaku ku kamere, ddi w'ogenda okumwebaliza. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعدهم وهدى معصومة ولا تجعلوا فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل توبتنا يا الله يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Islamic Media. Qibla Islamic Media.